Tufulume ffenna. Mulizo obulungi munyooma nyango tebamanyi kuyimba naye abaana balina talenti be basumukamu Ankole Region be basinga talenti mu Ankole. Ankole Region tuyina Leigi superstar wa Western Region yasinga kutwala amaanyi. Tuyina gwe bayita Truth 256 ne tuwe gwe bayita Omega 256. Owankole yenna nga tawulidde linnya lyo toleeta embaliga mu nkuuka. Tugenze Tolo Region. Tolo Region tuyinayo Hinda Irene Muzamiru ne Luigi. Region twakoze consultation bano n'abantu be babalonze bagamba ffe Tolo twagala mutuwere ku platform. Tutugendera ku maanyi g'abantu ate n'enkoka y'amaanyi g'abantu. Bw'oba towulidde muyimbi wo ng'omwagala kitegeeza tiyayise mu kakunguuta k'amaanyi g'abantu. Ettolo tulina abayimbi basatu Hinda Irene Muzamiru ne Luigi. Tumaze Ankole Tolo Busoga ne tugenda wano e Buganda ne tugatandika ne bano tulina abamawulire baffe Sendegeya ne Lukenge be balina oluyimba oluyimba olya zange era abo twakubadde omukisa mu nkuuka ku ssaawa 11 ez'okumakya. Sendegeya ne Lukenge be bagenda okwaniriza abantu ba Ssaabasajja Kabaka kubanga lwaki twakikoze bwe tutyo nti oluyimba lwa lugamba ndya zange bagenda kujja kuyigiriza abantu ba mukuka kulya ssente zaabwe olunaku oluyamba. Abayimbi bamaanyi nnyo twabawadde ekitiibwa ne tubagala Sendegeya ne Lukenge ssaawa 11 ez'okumakya mukeereko musanyuse abantu ba Ssaabasajja mu nkuuka mubayigiriza okulya ssente zaabwe kubanga bannamawulire ba CBS bannanyini mukolo kati bagina kutuyambako okuteekateeka abayimbi abalala nga babayigiriza live. Tubeera batesitikirako ebyuma live evuga etya bese enkuba etya kyekiyinza okubawukala mu Massawo. Sendegeya yandise nawana n'atuwamu akapera kubanga lwakuba ali kukapitaakasobola tuwamu akapera abudde mutuggwamu kale omutegesi omukulu agagibulire yandikoleze kyagenda okubaleka ku ssaawa 11 ez'okumakya Sendegeya ne Lukenge ne tujja Sendegeya ne Lukenge we banaamala ku ssaawa 11 ez'okumakya Sawuda nakakaawa ne Matiya Lwima tuli mu kadongo kamu buli kiraasi yo twagikoledde okuyitema mwengwa. Sawuda nakakaawa ne Matiya Lwima bakadongo kamu abagenda okusookawo. Dani mumuze kibijigiri mumumanyi omusajja oyo yakula bulungi nga nze asanyusa nnyo bannayuganda. Dani Mugula, Wile Mukabya, Gerard Kiweewa, Harriet Sanyu, Hasani Ndugga, Haji Kaziwe Kapo, Samasi Aswalukaga ne Kabaka w'akadongo kamu Uganda Lord Fred Sebatta. Eyo lisiti egenda okusanyusa abantu mu nkuuka kusayidi y'akadongo kamu. Ne tugenda kubaddako tugenze ku bantu bano mukwatayo bantu bayita the true legends be bantu abalina music ataggwako nti Henry Tigale ne bwali bafudde music wali sigala w'amaanyi era wano mwenna abagamba bwenkuka wabereyo bantu baliroko bwenkuka tebaleyo balikirasa ekikadde kyemulaba mu Serena twasize olutukireeta mu nkuuka era nga bano bakabaka b'ekikadde mu Uganda namba emu Chance Nalubega, namba 2 international artist Maddox Semanda Sematimba
the king of reggae. Namba 3 Clever J omukulu w'amataffaali. Namba 4 Jamal Waswa oyo omanyi kyasobola okukola. Namba 5 Master Parrot omumanyi bulungi. Changa n'olubuto lwe gyali. Henry Tigani gyali. Grace Nakalema gyali. Lady Mariam Tinatine gyali. Sweet Kid gyali. Kati ngolozo olaba nti ekuuka epromoting abaana abato ne promoting akadobo kamu ne promoting akafuluba music batulubezi. Kitegeeza ekuuka ekikulu ky'omwaka ky'otulina kusuwa. Netugenda ku bayimbi ba band music bano twabamanye ne mu kweroga naye enkuuka yabagasse. Misa gyoba yasindikira lutaye ettalo Ssaabasajja Kabaka tebatwala byo byabuloko. Bonna bakkiriza ne bagamba twabaani abatenguwa Ssaabasajja Kabaka tekamba nabo gaffe ebbali tugende tukolera abantu bannayuganda n'enkuuka. Tulina kwe bayita Sam Isaac Ssemakula yakulembedde ababbandi. Ne tubange bayita Jonadebo Geoffrey Lutaaya ne Deni Wigozi yonna. Ne tubange bayita omusajja ono ow'ekyejo alimbalimba abantu ennyondo kuli Sevens gyali. Ediyawo olugezigezi gyali. Irene Namatovu gyali. Morini Natume gyali. Sasha Brighton gyali. Sophie Nandongo gyali. Aizoniti gyali. Okumanya tubaagala ne twongerako nabana abaana be twagala okuzimba abagenda okusikira abamiisa Ssemakula nga bafudde. Robert Lota gyali. Lecho Namiro gyali. Sauda Baagala gyali kyali kya maama. Era olina kyobanja mu nkuka kusayirira bbaani gwe tolanga tekivulu ky'omwaka ogusinga. Ne tubaka tukolera kye bayita new generation abavubuka abaliko aba TikTok mubusire Queen simanyi abakuze enjala simanyi ba .com WhatsApp digital new generation yamwe ne layini yamwe. Liam Voice gyali. Aninoni gyali. Kristo Panda gyali. Fiti Gaza gyali. Biswanga gyali. Baza gyali. Vailota gyali. Jowiranda gyali. Victor Ruzi gyali. Tomudi gyali. Liyoko gyali. Daxi Vibes gyali. Ruth Ngendo gyali. Jonah M gyali. Audio Vibes gyali. Sasha Vane gyali. Hanefi gyali. Dewo Keys gyali. Tyler K gyali. Luis Muganja gyali. Olina gw'obanja bw'otowulidde mu kiseeyo adagati katikole. Kitegeeza abategesi b'enkuuka balina experience mu kintu kye bakola. Tugenze ku bayimbi abaliko nga tosobola kutegeka kivulu omuyimbi oyo tomuyina. Kubanga bano be bayimbi abatagwa babeerako buli ssaawa. Ssaawa tugenze ku bayimbi abookya abakola ssente mu Uganda. Tutandise ne Gravity omutujju oyo asinga okuba stage mu Uganda tulyamusinga. Era mu nkuuka yaŋŋambye agenda kola competition ne international artist bwe tubeera tutabaanya n'asinga. Tugenze ku Vinka performance y'ennungi kwali. Mbazira Tone kwali balina Sona Beni balina oluyimba lwabwe oluliko baluyita Nabadda. Tugenda tusaba okulya mu nkuuka. Beatrice Soldiers gye bali. Mudula kwali. Lydia Jasmine gyali. Karo Kasita gyali. Karo Nantongo gyali. Fefe Busi gyali. Mickey Wine gyali. Nedwadwadwa John Bulaka gyali. Tugenze ku bayimbi b'enkuuka tobongoota abayimbi abanene. Bano bo be basinga obunene mu ggwanga Uganda. Era nga bumutuuza ku posita eyo etegeeza muyimbi. Osobola okusanga Bobi Wine ng'atambula obaka miliyoni notobuuza nti akola mulimu ki. N'osanga ankirekere. Tugenze ku bayimbi abanene. Dr. Jose Chameleone yabakulembedde number 1 East Africa. David Lutalo n'abaddako. Eddie Kenzo kwali abakulembedde. Tulina Beautiful Juliana Kanyomoozi. Tulina King King mu bakazi Queen Suba. Nolo bayita King Suba. Wategeza Suba kalungi Queen Suba gyali. Cindy Sanyu. Era mwabaaso babbato ya Cindy ne Suba mu nkuuka bigenda kubalya ddala mugenda kugirabako. Suba ne Cindy bakomyewo mu bbato. Ne kuddako the Beautiful Winnie Noir oyo mwana asinga talenti n'okukuba abasajja empi ne mukwano. Palaso gyali. Spice Diana by the way, esiyasi not Spice Diana. Ye mwala atandise okuyimba live. Yakadde jjinja yakubye abasoga live okumala essaawa 3 batakulaatiira. Spice Diana akoze rebranding y'amaanyi. Actually mu mwaka gumu shulumbidde top female artist mu Uganda. Abayimbi muzinze mikono Spice Diana abayitako. Bw'anaamala otuuka ku topu nga mugamba yaloga. Naye Bulani Spice Diana atuuka mu kifo ayina Range Rover, ayina bandi, ayina microphones. She is a full complete artist. Spice Diana abayima kwa mukyala wa Diamond Platinum. Lozambala yazako kwa Diamond. Kubanga alaba ng'avuga Uganda kitwala international. Yayimbye bulungi nnyo Jinja Spice Diana.
mwabali bagamba tamanyi live yatukulungiza yaze kutulunginga ze kwaze kalimu atamanyi ki naye ayinge sawa bile ngataapa akominga live Spice Diana jali niwabaawo Sam Paraso tusonyiwe mukuka tugenda kwetondera kati Paraso yagenda bagenda okwaniriza omutanda Sam Paraso yagenda okwaniriza omutanda jali tulina fit pamayika etubane musajja wa kabaka Pastor Wilson tugende bw'oba towulidde erinnya limweyo lisindi ogedde empola ate nga nkunyinga tukwegayita kuba essimu y'omutegesi oba eyabbajjo toleeta engaliga abayimbi etunsomye 10 be bagenda okupafominga mu nkuka tobongoota wabula tubasuubizayo surprise artist ow'amaanyi eyo tujja musoma kati najja okukola climax wali maaso bannayuganda mwenna abatoka ku Spark TV ne BBS Live twewayo okubaweereza Abitex promotion sobe tumwebaza mukulemu obugalo okupromotinga bano abaana abato oyaletekate mukugamba lwakuli baloko for the first time mu nkuuka ekulembeza emiri gy'emityo gisendegeya esendegeya mukulu mu myaka ne mu music muto sendegeya agenda kufuna ku platform okuyimbira abantu kumakya ne lukenge babatamanyi sendegeya omukole ki omutegeera oluva